I watched Parliament in session where Justin Namere was pushing aside Ruth Acheng. I understand very well that ministers are subject to the guidance of the government chief whip. The government chief whip's roles are very clear. The government chief whip is supposed to guide ministers, to guide party members, to ensure that there is coordinated legislative process in parliament. A government chief whip is supposed to ensure that there is discipline among party members. It was shocking to see a certain minister pushing aside the government chief whip because the government chief whip was doing her work. I believe Namere was just agitated, like they always say, ensonyi ozijjamu obusungu. I think she was submitting things which were supposed to be submitted by another ministry, and when the deputy speaker intervened and said this is for another ministry, so she took anger, thereby pushing the government chief whip aside. So it is really shocking, and I have to say that it undermines the dignity of the Parliament of Uganda. The country was made to believe that these people were taken to Changwanzi to be taught discipline, to be taught etiquette, to be taught how they should behave in Parliament. But now, what are we seeing? A minister pushing the government chief whip aside. When you watch that video very well, Ruth Acheng was actually touching on her shoulder. Then, as an excuse, she says that she was touching her waist. When did the shoulder become the waist? So you see, should we also say that maybe it is because the president the other time was appreciating her for being quarrelsome? Bagamba nti neeyisa ya Justin Namere sinyangu ate nno sigwe mulundi ogutusoose okumala nga tumulaba mu palamenti nga basika omuguwa ono yatuuse n'okugamba nti lwakuba nti oba luli President Yoweri Kaguta Museveni yamu appreciatinga n'agamba nti yamuwa obwa minisita kubanga mukyala muyombi nti oba kyekivuddeko obuzibu. Kankulaga akatambi nno. Honorable members, none of you has a right to tell any member of parliament to sit down. No. Honorable. No. I was simply thanking the speaker so I could go and take my seat. Okay. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. I can sit without being held in my waist. Thank you, Honorable. Nti yabadde ate ayogera ku report nga report gyayogerako si ye ministry ye gya representing ye wa local government ate yabadde ayogera ku birala kwe kumujjukiza nti munnange ebyo bayina ababivunaanyizibwako kakati Ruth Acheng we yagendeddeyo kubanga amukwatako awo nno nezibukako eza Justin Namere ano yebuuliza nti lwakuba President Yoweri Kaguta Museveni yamuwaana nnyo nti ali kolosamu kyekimuviiriddeko kubanga ajefuna buli omu nze naawe awo tuvuddewo kyebugeredde ku makya wabaddewo akabenje era nga akabenje kano kigambibwa nti school bus ebadde eri ku speed eyayiriiri mbu etomeraganye ne train era okukakana abamu batugamba nti abaana bonna bafudde amu batugamba nti bafuddeko basatu naye nga go mawulire si malungi yadde n'akamu. Mawulire ge tulinawo olunaku olwaleero bw'obanga olina omwana wo ng'abadde agenda kulambula train etomedde baasi y'essomero abaana bonna bafudde. So wetwogerera Miranga gyennyini emmotoka kika kya namba UAU/2 abaana bafudde bonna ababadde mu baasi eno. So wanga olina omwana wo ng'abadde agenda kulambula enamba y'emmotoka yiyo abaana bonna bafudde. Abaana bonna bafudde ababadde mu mmotoka eno. Kibi nnyo, kibi ddala. Kitalo nnyo
era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'abagenzi Mukama abenga abawa ekyomula ekirungi nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ono aviiriddeyo taata wa Chosen Becky okuba nga yavuddeyo n'agenda ku intaneti n'asoma ennamba ye nti bamusondere piki. Kino nno kitabudde abantu nti taata ono yandiba nga ayagadde kubanga aswaza Chosen Becky. Wandivuddeyo ng'otugamba sirina mafuta sirina munnyu naye piki egenda kwongerako ki? Kyogamba tukufunire siteegi e Masaka otandika okuvuga boda oyagala okuswaza muwala wo mbu abantu bakwatirwe simpase mbu Chosen Becky obulwa otya ssente ezigulira taata wo piki nga wasobola okukola omukolo ne Ssekajja. Omukolo gwe yakola gwali gugwe gusanyusa ye bulamu bwe. Nze kankubuulire bw'oba okaaba essaawa zino nze ekiro nasuze nkaaba nga Emily wange mulwadde ng'ekitengo kimukwata bwe kiti bwe kimuyimusa bwe kimuza wandi mu kifuba. Maama wange teyabaddeyo temukeerabira nti teyabaddewo ng'omwana wange nkaaba. Mulimu ebimu bye tuyitamu nga bazadde baffe temuliiyo. Bwe tuba tuzimba obulamu bwaffe temubaayo. So mulekeraawo okuba nga tuyina we tutuusa okuvaayo nga mwagala otuswaza. Chosen Becky toyina wogenda kuswalira. Kati ate taata wo mbeera gwe nandi mulaze ekibuli ne mugamba nga bwozze mu mawulire ng'oyagala piki. Kale taata wa Chosen Becky wandize no tugamba ati ennyumba ebadde engwira. Wandize no ganti ennyumba kibuyaga yagisudde. Twandigambye Chosen weekwate ate si ku mpaka. Naye piki okyayagaza ki piki gwe taata wa Chosen Becky? Business ki gy'okolera ku boda ku piki ogyagaza ki? Okujjako okwagala okusumbuwanga abaana n'obba malako emirembe. Ayina baganda baabo okulabirira. Ayina abaana baabo okulabirira bakyayina okusoma. Abaana ba Chosen Becky baana bato. Bakyayina olugendo lw'okutambula. Wano omukisa gujja lumu Chosen Becky. Ku bigambo ebitambula kigambibwa mbu Chosen Becky yalekerawo kubanga awataata w'obuyambi mbu oluvannyuma lw'omusaba baddingane ne maama we n'agaana. Timanyi oba bituufu oba nedda eŋŋambo zosigala ŋŋambo si kyangu okubanga ozimalawo. Nga tuvuddeko eyo munnanga be Buyaga West bo si basanyufu era tebalina bigambo biwoomu eri MP waabwe. Katugendeyo tuwulire. Sebo Honorable Constituency gy'okiikire ya Buyaga West erimu emitwalo kumpi 28 egy'abantu. Temuli health center 4. Mulimu ka health center 3. Abantu kwe bafiira watalina basawo akataliimu na ddagala. Embeera y'abantu mu constituency y'ogimanyi. Obwavu era kumpi emitwalo 27 bonna bakyali under poverty line. Bonna few abayinamu. The economic activities ezandibadde zibajjayo. Oluguudo President Museveni lwe yabasuubiza emyaka 15 emabega nze ndowooza lwandibadde otandikirako oluguudo lwa Muhoro Ndeyiga olugatta constituency y'oku Democratic Republic of Congo. Olwo oluguudo lwandibadde lutegeeza kinene nnyo ku bantu b'e Buyaga West. Up to date myezi ebiri oli mu parliament tonaba kuvaayo okujjukiza President oluguudo olwo n'engeri abantu b'e Buyaga West gye babonaabonamu. Engeri gye bababbiramu amataka. Abagagga bajja olw'okuba batagetinga eby'obugagga by'omu ttaka. Land grabbing eri mu Buyaga West ne mu Kagada at large terabikangako. Renovation ey'eddwaliro ly'e Kagadde for many years President agisuubiza abantu. President aba ayagala abantu abamujjukiza. The huge miscalculation gy'okoze kwe kujja mu parliament n'oyagala quick popularity nobeera excited noweerabira nti abantu eri nze kankubuulire Sebo Namala bw'ona ajjayo akalulu naku 2030 ojjo ombuulire nti oli musajja because everyone is bitter in Buyaga West. Ku bizibu bye bakusindika okukiikirira abantu si kyekizibu kye wandibadde osookerako. For long lwaki Barnabas abadde Buyaga West for the last 20 years? Lwakuba nti Barnabas abadde afrontinga amaloboozi g'abantu. Okimanyi bulungi abantu baffe abalonda b'omu byalo obulumi bwe bayitamu.
at least ebizibu byabwe nobiba tebabikozeeko naye nga babyogeddeko ne babulira nti obyogeddeko kyo kyokka kibazaamu essuubi kibawa essuubi nti waakiri waliwo ali mu kwogera ku bizibu byaffe. So it was a huge political blunder gye wakoze nga oleeta enactment ey'okukyusa opposition, leader of opposition abe nga alondebwa parliament yonna, at least kyandikoleddwa omuntu omulala. Era kyova olaba ababaka abasinga bakyepena because they know. Ekirala ababaka ba NRM bamanyiira President Museveni okubawa sente before they enact any law. Milioni 2 wabalabye engeri gye beekyangamu tetujja kugira ffe tuli ba NRM simply because they are used to get money before they enact any law. So kati gwe mistake gye wakoze kwe kujja oli mpya mu parliament, you came and present such sensitive law to be enacted. So that was a huge political blunder. Era abantu bebuyaga banyivu nnyo simanyi na ngeri gy'ogenda okuddayo oba nnyonnyole. Ate 2030 nze nkulayira ndi wano wonaafunayo n'akalulu n'akamu. Fuddewo nakolekulo onaliwo Mwanga Kivumbi yaweereddwa bail. Naye nga mu kuweebwa bail kuno waliwo abantu abamu basuggestinga nti ba Alex Waitwa Mufumbiro mbu baveeyo bakkirize. No si bantu mbu ne gavumenti yabateekako ku nninga ng'egamba nti baveeyo bakkirize nti baza emisango gye babateekako then babate. Wano tulinawo munnamateeka Honorable Shamim Malende ng'agezako okunnyonnyola singa omuntu ovaayo n'okkiriza omusango nti wakukola kiki kiyinza okutuukako. Shamim Malende ombaka omukyala owa Kampala, njagala kukujjukiza nti omuntu yenna bw'okkiriza omusango mu kkooti nti wagukola ne guba nga omusango ogwo gukusingisibwa, wabeerawo ebintu ebibeera bikwolekedde, oba ne bw'obeera ng'omusango ogwo bakuwozesezza ne gukusinga era ne bakkakatako nti gukusinze, waliwo obulabe bw'oba oyolekedde mu maaso bw'oyinza obutalabirawo. Okugeza osobola okuba nga tokyakkirizibwa kwesimbawo ku kifo kyonna kya bukulembeze ne bw'otuuka mu maaso nga gw'ofuuse Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu bakwagala nga byeyogera by'amagezi nga balaba wandi bakulembedde mu Uganda eddako obeere pulezidenti waabwe. Mu constitution ya Uganda oba tokyakkirizibwa kwesimbawo. Abantu bayinza okugamba mu constituency nti jangu obeere nga weesimbawo, naye ekyo ky'oba wakkiriza omusango kiba kikugaana okwesimbawo. So mu nsonga z'obukulembeze ojja kwesanga nga kijja kukwata mu maaso eyo. Ekyokubiri mu nsonga za Interpol n'okufuna certificate of good conduct, okugendako mu nsi ez'endala okufuna ku mirimu n'opportunities endala, oyinza okwesanga nga tokyasobola kufuna certificate eyo kubanga oba oliko criminal record ti oyo muzzi wa misango, mutemuzi w'abantu, atega bbomu, akola ebikolwa eby'obutujju n'ebirala. Ate etteeka terifaayo nti oba wakakibwa kubanga wali ku record tebakiraga nti wakakibwa bukakibwa, baba bagamba nti oyo yekkiririza omusango nti yaguzza. Kitegeeza nti n'emikisa gyo mu nsi ez'ebweru giba gikendeeredde ddala. Ate tosobola kuddamu kufuuka public servant yadde okutuula ku komishoni y'eggwanga lyo lyonna n'ebintu ebirala bingi. Ate nga ne bw'obanga waliwo akasanga kala konna akazze ne bukabanga kakusaaga, bw'otuuka ku poliisi oba mu kkooti ng'olina okufuna bail oba ensonga zonna bagamba nti oyo habitual criminal, muzzi wa misango. N'olwekyo ekintu kiba kikwambadde. Twagala kukubiriza ki? Twagala kukubiriza abantu abakwasisa amateeka ne kkooti zaffe okugoberera akawaayiro 28 n'obuwaayiro bwonna obulala buli mu constitution obw'eddembe ly'obuntu. Ky'omuntu yenna bw'akwatibwanga abeere ng'awozesebwa mu bwangu, kye tuyita speed trial, abeere ng'awozesebwa mu kkooti etalina kyekubiira, kye tuyita impartial court, era abeere ng'awozesebwa mu lujjudde, kye tuyita public hearing. Lwaki? Ebyo biyambeko okuba nti obwerufu weebuli. Ekirala omuntu alina okubeera ng'aweebwa fair trial, akkirizibwa okwewozaako, abeere n'eddembe erikyaliwo ab'eŋŋanda ze, ab'emikwano, bannamateeka be n'abasawo be. Ekyo kikulu nnyo. Ate abantu baffe babeere nga bakwatibwanga mu mateeka era bateebwe mu mateeka. Abantu baterekebwenga mu bifo ebiri mu mateeka, baleme kusuubizibwanga birungi ti bw'onooba tukutadde tujja kuwa omukisa guno, bw'onoobeera tukutadde tujja kukola kino. Nedda. Abantu bamuleke ng'omuntu waba yakoze omusango agukkirize mu kwagala kwe, ate bamukkirize abeere ne looya owa choice ye. So n'olwekyo
njagadde kusamudinga warning eyo banji bannaffe abanyigirizwa mu kkomera banji abaluddeyo nga tebawozesebwa ekyo tulina kukiteeka ku justice system yaffe titutereereze ddala kuba abantu banji bali makomera gano bavunda nga tebazza misango naye nga tebalina mukisa guwozesebwa era nga bakandaliriziddwa olumu ekibaviirako okwetamwa ne bakkiriza emisango gye batazza ekyo kikyamu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda n'eri bannayuganda. Mululide munamateeka ate nga woman member of parliament representing Kampala district Honorable Shamimu Malende ng'alambulula ku nsonga ezo. Munnange mbadde mmanyi nti ebyatata Chosen Beck biwedde abantu nno beeyongedde okuba nga bamukubamu ebituli nti omusajja olina omuwala wo amanyikiddwa serebu mulamba yakolamu ate nodda ku live bakusondere bannange bagamba nti ebyomunju tibitotolwa katoke mpulira ono kyagamba. Nalabye taata wa Chosen Beck sebo nga ali serious ali ka live awadde enamba mbu bamusondere ssente za pitch ne mpulira obusungu ne ngamba ono singa abadde muzadde wange kozi omwana bamuzaalukuka omuzadde bamukola ki bamuzadde awalukuka nze nga nsanga nyange Betty nga ali ku live mbu bamusondera ng'amaanyi agakola agataddewa nebaza nyange Betty oli munaku oli mukyala mukulu naye totuukanga ku level gwamu maanyi simanyi wabadde ogezaako okulaga insi nti Chosen Beck takulabirira oba nti omwe muli banaku nnyo abazadde mugenda kukomyawo okuswaza abaana bemuzaala kubanga okukuba kuswaza kwa ddala abazadde b'ennaku zino tugenda bawemukira simanyi ani yagamba abazadde b'ennaku zino nti ffe abaana bemuzaala ate ffe bakitammwe ne bannyammwe nti ate mmwe muli baana omuzadde oli myaka 4 5 sabo n'omusanga wakanga atudde munze nnyingo yakutuka omugongo gumyansa ne bakubuuza ebisalawo byonna byonna walinga okola ki mbunali nzaala abaana nga muboozadde tolina muyadde gwe walabirira tolina muyadde gwe waweerera tolina muyadde gwe wakolerawo ekintu tolina yadde kapoliti ke wagula mu kamwana wo naye ng'oli awo mbw abaana bannankolerera omwana ne yajja from scratch to somewhere mu kifo ky'omwana oyo okulabirira abaana be baalizaala future yagyerabiriremu nadda mu kulabirira maama taata ye kennyini n'abazadde n'abaana baazadde n'osanga omuzadde ng'akubuuza ebbanga ly'omaze ku ki eyo weekoleddewo ki neyeerabira nti oli ku mwana gw'ozadde oli ku gwe kennyini wabula olina ku bo bennyini nnyini nze nyange namugambirawo ne mugamba maama amaanyi matini naye tugenda kupatikana kubanga kikkakatako okubaako kyolekedde abaana bo yes abazadde abafirika mulina okukiyiga kikukakatako okubaako kyolekedde omwana wo kubanga gwe wamuzaala nze tekinkakatako kuzimbira muzadde wange kinkakatako kuzimbira baana benzadde nze newembeera mugaggafukke vundu era nze wemba nfuna ekizibu nzirukira wa maama kubanga yegwanzaala fe abaana baffe bagera tubuuzanga taata wawe wanzimbira nga tubagamba munalinda birya bajajjaabo ebyo siwe bikole ensi yavaawo ddaawo abazadde mweddeko ennaku zino ensi zino zetutambuddemu osanga omuzadde ng'ali myaka 8 naye ng'akyakolerera baana be nabazzukulu be nga n'abazzukulu baabwe tebalyanga ku ssente ze bali mu kukola naye ffe abafirika ewaffe Uganda olulaba omwana we ng'agenze ku kyeyokola obwakadaama oyo ajja kundabirira sigenda kuddamu kukola kasita kasukali ajja kagula kasita we n'alwala ajja kunsijanjaba n'abeerawo obwongo n'abutuuza mbukanindirira obukadde bwange nakolerera dde obukadde bwange bamubuuza bukadde ki bwewakolera nazaala wazaala wamusomesa wamu investinga mu mmekezo zoyagala akuteekemu oyo omwana wo tetuganye naffe kitukakatako balabirira kuba mmwe bazadde baffe naye ate kikakatako gwe omuzadde okulabirira omwana wo kati nze kinkakatako okulabirira omwana gwenzadde kuba nze muzadde ate kinkakatako kulina mwana wange gwenzadde emyaka 2 akule ate anzimbire ennyumba kyova laba tuli ku kyeyo tupatikana so abazadde twongera bategeeza mutikule ku buvunaanyizibwa abaana bammwe otherwise mugenda kuva mu nsi abaana bammwe nga tebalina kye beekoleddewo kubanga baali balabirira mmwe ate temubanenya kuba bakola nnyo bambi naffe olw'omutima eminafu gye tulina tetwagala balabanga mububonaabona kyova laba nga akasente tukagabanya omuzadde ofuneko omwana ofuneko nange ne watasigalawo yadde era temutubuuza bulijjo tukola biki abazadde yemmwe abamu kubazza abaana bammwe mabega ekimanyi vidiyo egenda banyiiza naye enough is enough taata wa Chosen Beck ku myaka gy'olina tosobola kwenonyeza ssente newegulira piki ya $2 million okudda ku mwana omuswaza abantu b'Masaka nga Masaka nga tannakuswaza takuvaako
ffe tubawo kubanga tugabatuusaako gonna agatambula. Tomanya taata wa Chonzibeka ayina ensonga ze lwaki yavuddeyo n'ajja ku social media ng'ayagala abantu bamusondere. Tetumanyi nkolagana ki ye n'ey'omuwala we olunaku olwaleero, era tetunalaba Chosen Beki ng'avaayo kubanga ayogera ku kintu kino, naye nga go ge galiwo taata ayagala bamusondere. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV. Tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sikala naffe tovaawo.